ng'ebulambala akakiiko k'ebyokulonda okutandika okuwandiika n'okusunsula beegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu ggwanga abagenda okuvuganya mu kalulu akabindabinda aka 2026 akeetalo keeyongedde mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo nga buli kimu kiri mu nteekateeka ezisunsula abo abagenda okukikwatira bendera mu kalulu ka bonna. Akakuniza akasinga kwe kuzuula omutuufu anaakwatira ebibiina bino bendera ku bifo eby'enjawulo nga n'abawanguddwa bamatidde okwewala abantu ate okudda okwesimba okubwa nnamunigina ekiyinza okukosa obuwagizi bw'ekibiina. Mu nkola eno ebibiina by'obufuzi ebiriwo mu ggwanga mu kiseera kino biza bikozesa enkola ez'enjawulo okuli okukuba akalulu ak'ekyama kwani asana okukwatira ekibiina bendera ng'enteekateeka erabikira nnyo mu kibiina ki DP okusimba ennyiriri ku bavuganya okuzuula asinga obuwagizi ekigobererwa ennyo NRM ssaako enkola y'okunoonyereza ku bavuganya n'okubasunsula nga babuuzibwa ebibuuzo ekigobererwa NUP. Ozaala kubanga bavuganyiza ng'oli omu ne tufuna akusingako tulina okugenda n'asingako. Enkola ya NUP ng'ekibiina ekikulembera oluuyi oluvuganya gavumenti yeesinza okussa abantu ku bunkenke olw'ebigambibwa nti ate waliwo bye bakkirizisa okuva mu bifo ebimu ne badda ku birala kyokka nga nayo balina bye basangayo ekiyinza obutaba bwenkanya ku bantu bano. Gye buvuddeko yali yeesimbyewo okuvuganya ku bwa mmeeya bwa Nakawa Godfrey Luyombya yava mu lwokaano oluvannyuma lw'okukkaanya n'adda ate ku bwa kansala ekifo ekyali kivuganyizibwako abantu abalala. Mu bitundu by'e Nansana John Bosco Serunkuuma era avuganya ku kifo ky'omubaka wa munisipaali y'e Nansana naye yasulawo ttawulo oluvannyuma lw'okukkaanya n'abalala ate n'adda ku kifo ky'obwa mmeeya wa munisipaali eno kyokka nga mu kifo kye kimu waliwo abaasaba edda abalowooza nti bagenda kufuna bwenkanya. Bangi ku bannakibiina ki NUP batya okwogera ebibaluma olw'obunkenke obuli mu kibiina era bamu balinze kinaava mu kakiiko olwobalangirire kye bazzaako. Era nkakasa Mukama nga gwenkulembeza nja kuba mu maaso g'obuwanguzi. Omu ku beegwanyiza okukiikirira abantu b'Amakindye West mu Paalamenti David Musiri agamba nti enkola eno erimu ebirumira bingi kyokka nti kino kiva kusoma mateeka omukadde gwe balina okutambulirako ate abantu mwaganya kwesalirawo obutereevu. Ekibuuzo ekyebuuzibwa eri abantu nti oli abadde agenze ku kyabwe MP wavuddeyo ate bamuzizza wansi ku kyobwa mmeeya ng'ate kuliko ne ba mayors ababadde bali awo waliwo okwo abantu we beebuuza ebibuuzo ebingi. Musiri era nga yakulira ebyobufuzi mu matendekero aga waggulu mu kibiina ki NUP agamba nti waliwo n'ensobi ku bantu abazze bakkaanya ate okuluma ebifo kwe batabadde ekigenda okutondawo emivuyo ku buli mutendera. Nti nze naawe tusobola okuba nga twesimbyewo naye ne tutula ku mmeeza ne ndabira ddala nga mu butuufu obadde onsingako ne ŋŋamba nze kankulekere. Abantu abalina omutima omulungi nga nze osobola okusigalawo nga toyina ng'ovuddemu. Ayongerako nti obuzibu obw'amaanyi ate buli ku balonzi bennyini abatamanyi nti be balina obuyinza ku bakulembeze okusinga ekibiina kubanga nabo balinze okulonda oyo ekibiina gwe kinawandako eddusu. Ekibiina kyo kigaba max ku vetting 4 enkaago gijja ku ground. Ekisinga okutwewuunyisa nti ate abalina obuvunaanyizibwa baweebwa max ennyingi tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe era be bamu kubagamba nti gwe kasoogenda ne bakuwa kaadi. Waliwo n'okutya nti olupima akakiiko ka NUP kwe lukozesa tekeetengeredde nga waliwo emiwaatwa egiteekwa okuggalwa. Ku nsonga eno tuwayizzaamu ne munnabyabufuzi eyawummula era yaliko ssentebe wa DP Sebuliba Mutuma Muddu awulira n'alabula NUP ku buzibu bweyolekedde mu nkola eno. Kubanga neenaale bwe tulidde NUP ekikola etya kati NUP be transparent. Naye bw'ona otandika okusindika n'osindika abadde meeya oba Nansana oba wa oba n'omusindika busindisi ate nga badde akukwatidde omumuli bendera. Okusinziira ku Sebuliba enkola eno terekawo omwaganya wa kuddukira nga waliwo atamatidde anti ekitebe kye kizza obuyinza so nga kye kyandibadde kitawulula obutakkaanya. N'ezo ofiisi ezibeerako constituency n'emmiruka nkulu nnyo zikuyambako nnyo okutikkula ebivumo obusungu buno n'okulowooza nti weekubiira. Owulidde bangi kati batya okuvaayo naye nga gye bali bangi. Kyokka okusinziira ku kibiina ki NUP ebimu ku bizibu bino bimanyiddwa kyokka nti ssemateeka gwe batambulirako olwaleero enkola eno yeeteekwa okugobererwa. Yenna anaawangula ng'ayita mu sisitemu eyo yagenda okufuna kaadi. Teri mbuwate kati kubanga bangi nnyo baleeta allegations ono n'agamba kino n'ayogera kiri naye mujja kiraba nga ku mulundi guli. Rubongo yagamba nti okusunsula era kuyamba okwewala olumbugo n'okuyingirirwa NRM singa bakozesa okulonda okwa wansi mu bitundu eby'enjawulo Sebuliba kyawakanya. Oli bw'aba tamatidde akola kye bayita appeal asobola okwapiiringa eri akakiiko ke tuyita executive board mu kibiina ate akakiiko ka executive board
kayina obuyinza okuteekawo komite endala okuwuliriza appeals ezivamu abo ababa tebamatidde. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba enkola ya NUP oba eneevaamu ebibala era ematiza abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna akabindabinda. Pausiano Mukiibi ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Buterevu